nkwaniriza ku part 2 eya HTML. Mu part 1 twayiga engeri gye tusettingamu IDE, Integrated Development Environment, engeri wetugenda okulongosaamu ekifo kyaffe wetugenda okuzimbira code. Era gwatanalaba video eyo nkusabye genda okebere ku list ya video zetuyina olabe engeri gye tusettingamu ekifo wetugenda okuzimbira code. Twetaaga notepad++, twetaaga folder, so byonna ddayo birabe. Kakati olwaleero nzize tulabe engeri gye tugenda okutandika okuteekamu codes zaffe. Nga tunatandika kuteekamu codes zaffe, nandibadde nsooka okuddamu ku bibuuzo byensuubira by'olina mu mutwe nange binayina nga ntandika okukodinga. Tusooke tubiddemu. Nga ntandika okukodinga neebuuza nga maze okuzimba codes zange wano ki ekiddako, nziteeka ntya ku internet buli omu asobola okulaba website yange. Ekyo tugenda kiddamu era ekyo wetumalira HTML tugenda kuba ffenna tusobodde okuteeka website ku internet. Nja kusaba okebere mu description ya video eno ogenda kulaba mu link egenda okusobola okujoininga WhatsApp group yaffe. Muno tugenda kuba tusharingira mu knowledge era tujja kuba tusharingira mu bingi nnyo era ebikwatagana ku kuzimba websites. Nebuuzanga nga maze okuzimba code zange, nzimbye website yange enyiridde nga bwe tugenda okugizimba ng'enyirira tugiteeka tutya ku internet. Ekyo tugenda kikola ate ku bwereere. Ekyokubiri nali neebuuza nti ninza ntya okukola ssente mu kuzimba website. Well, osobola okukola ssente ng'ozimbye website ng'eyo nga egenda kukola bibyo, oba osobola okuzimbira company oba organization. So kati ebibuuzo ebyo nabiyina. Bw'oba olina ekibuuzo ekirala joininga WhatsApp group yaffe kochibuuze oba commentinga wansi wa video eno. So tutandise. Tugambye series zino gye zinagwereza HTML tujja kuba tusobola okuteeka website ku internet. Tetugenda kutandika kati kiteekako. Eno website gy'ozimba ku computer yo teri ku internet era gwe wekaagiraba. So ng'omaze ogizimba tujja kulaba ogiteeka otya ku internet. Kyenkusaba subscribe ebyo byonna oleme bisubwa. Tutandise. Kyemanyi kati ffenna twainstolinze Notepad++. Era tugenda kudda mu folder yaffe eno gye twakola. Tulina mu website yaffe twagiyita index.html. Ngenda kugigulira mu Firefox. Then bwe mala ogigulira mu Firefox nsobola okugiraba biki ebirimu. Ngenda kuddayo bwe nkebera mu Firefox yiyo twagirekamu ekigambo hi this is my first website. Then ngenda kuddayo nji right clickingeko ngambe edit with Notepad++. Tusobole okugissamu codes. Tutandise kati okodinga. Tutandise wano wewali omulamwa, so kyensaba pay attention tugende ffenna. Nga tetunaba kutandika kuzimba codes zaffe nga bwe tugenda okulaba olwaleero ki kye tugenda okuyiga. Tugenda sooka tuyige ki kye tulina okusooka nakyo nga tuzimba website. Website gye tulina okusooka okuzimba tulina okugizimba nga teri mu kye tuyita Quacks mode. Ekigambo kiri Quacks mode. Eyo si ye code wabula mbadde nkulaga ekigambo ekyo kye tuyita Quacks mode. Ng'ogenda okuzimba website olina okujjukira ekigambo ekyo. Ng'ogenda okuzimba HTML code zo olina okujjukira ekigambo ekyo tukiyise Quacks mode. Quacks mode kye ki? Quacks mode kwe kuzimba web page yo nga todeclarinze like nga tolaze browser. Jjukira browser yono software alaga byozimbye mu codes zo. Biri byotadde mu codes ono software abinterpreting n'abiraga ku screen nga tabitadde mu form ya codes. So browser eno egenda okulaga byotadde mu codes zo. Olina okusooka n'ogibuulira nti kyendi mu kuzimba ndi mu kuzimba document ya HTML. Bw'otagibuulira browser website y'oba ogizimbidde mu kye tuyita Quacks mode. Bw'otabuulira browser web z'ozimbye oba codes z'ozimbye ziri mu lulimi ki, kubanga tulina ennimi nnyingi. Tulina ennimi nga JavaScript, tulina ennimi nga CSS, tulina ennimi nnyingi nnyo ze tusobola okukozesa okukodinga. Naye wano twagala gamba browser nti olulimi lwe tuli mu kukodinga tuluyita HTML. Bw'otakibuulira web page yo oba ogizimbidde mu kye tuyita Quacks mode. Ebibi ebiri mu ekyo bye bino. Bw'ozimbira mu Quacks mode ekisooka ziri browser ezaakolebwa edda nga zi Internet Explorer tezigenda ku displayinga website yo bulungi.
zino browser kati eziriko nga Firefox zo ziri okay zisobola kigumira nezisigala nga zidisplaying website yo bulungi naye singa omuntu anaabikula website yo ku browser enkadde nga website yo gizimbidde mu Quacks mode ino za Quacks mode okitegedde nga tobulidde browser lulimi lwogenda kuzimba tugenda aba tugibuulira tutya singa ogizimba nga ogizimbidde mu Quacks mode esobola biraga obubi wotadde ekifaananyi ng'ekiraga bubi bw'oyagala kigende ku mukono gwa kono naye nga ye user bw'akebera ku web browser yo oba mu simu yo oba mu computer ye akiraba kiri ku gwa ddyo ebigambo by'otadde mu kala eza blue oli yabiraba bya black so awo oba ozimbidde mu Quacks mode then ekirala browser ezimu ozimbira mu Quacks mode waliwo ebintu bye zitalaga oyinza oteekako epeesa ng'oli bw'alinyiga limugamba hi how are you naye because ozimbidde mu Quacks mode browser ezimu zisobola kigaana ng'oli ne bw'alinyiga tewali kyerikola so ate n'ekirala si mpisa nnungi mu kukodinga si kirungi okuzimbira mu Quacks mode so twetaaga okuzimba website yaffe nga tugiddye mu Quacks mode so twetaaga okubulira browser nti tugenda kuzimbisa olulimi lwe tuyita HTML tuddeyo mu codes tutandike so bwe mmanya lwowulira browser ngenda kutandika ne less than nteekewo exclamation mark doc type means document type doc type ekyo so kitypinga mu capital letter oba small letter jukira bino tugenda biraba nga tutandise okulaba HTML mujjuvu HTML teri case sensitive kyetuyita case sensitive yo tefaayo otypinze mu capital letter oba mu small letter so ekyo kigambo doc type nebo kiwandika mu small letter so ekyo tutypinze exclamation doc type HTML ekyo kitegeeza I close that tag kitegeeza maze okubulira browser yange nti byengenda okutypinga byonna kodi zogenda okulaba wano za HTML olwo nga maze ogibuulira nti nvudde mu Quacks mode ekiwandiiko kyengenda okuwandiika kiri mu HTML olaba engeri gyetufudde mu Quacks mode tuddemu less than exclamation doc type HTML tuvudde mu Quacks mode ekyo kiba kirungi nnyo bw'okiyiginowalinga kiri okay naye nkubulidde obuzibu obukirimu so naye kakati ffe tuleme kukiyiginowalinga oli asobola okitypinga mu small letter n'agamba doc type HTML doc type means document type ekika kya document kyogenda okutypinga ogenda kutypinga HTML so tuvudde mu Quacks mode let's save bwe tusavinga ne tuddayo mu browser yaffe ne tulifreshinga nga tunyiga kwako ka arrow tetulina kye tugenda kulaba ku page yaffe naye browser maze okitegeera nti tugenda kuleeta ekiwandiiko kye bayita HTML naye ne bojjamu doc type eno notypinga byotypinga ng'obiteeka mu Quacks mode mwattu era tolina kyojja kulaba ku browser ate era byonna oli bw'akola ng'akoledde mu Quacks mode naawe atakoledde mu Quacks mode mujja kukola ebintu byebimu naye nkubuulidde ku browser enkadde nga zi internet explorer mujja kulaba website yammwe nga tefaanana kyekimu so kakati okumaintaininga good coding environment oba good coding practice tugenda kutypinga tetuli mu Quacks mode ndoze ekigambo Quacks mode kitegedde so genda mu WhatsApp group ojoininge tujja kukolangayo n'obugezo okulaba oba ojjukira ebintu bino so tuvudde mu Quacks mode now tutandise HTML kakati tumaze obuulira browser yaffe nti tugenda typinga HTML kakati tutandika HTML HTML kiki olina okumanya ekisooka kino HTML erina mugaso ki lwaki tuzimba HTML kansooke nkutwaleko kamalo connecting ano ku network nkutwaleko ku websites ezimu bwezomanyi oba kankutwale ku yange yennyini gye nazimba era eri online website yange gye nazimba njagala ogirabeko nagizimbisa HTML nagiyita myschool.sunriseeagle.com website eyo it is a school management system iyo nze nagizimba tujja laba nawe bwe tunamalira series zino ojja kuba osobola okuzimba project bwetyo ate ndotakoma gizimba buzimbi wabula n'ogiteeka ku online so tutunulire ku website yaffe eno tugirinde eggulewo okay iye guddewo bwe tutunulira website eno bino byonna byolaba ku screen
tugenda kubiteeka mu kategori za mirundi esatu. Website yaffe eno tugenda gigeraageranya n'omuntu. Naawe website eyo gy'ogenda okuzimba ng'okozesa HTML codes tugenda gigeraageranya n'omuntu. Katonda bwe yali atonda omuntu yatuwa ebintu bya mirundi esatu. Ekisooka yasooka n'akola skeleton yo. Oyina skeleton. Website eno gy'olaba ku screen obudde buno eyina skeleton. Tugenda tegera skeleton yeriwa. Ekyokubiri bwe yamala okutonda skeleton Katonda n'akuteekako ennyama oba omubiri. Website eno naye eyina omubiri. Ekyokusatu Katonda n'akuwa enneeyisa. Bwe weeyisa okugeza oli bwakusuna abamu olekaana abalala okaaba. So eyo gye tuyinza okuyita enneeyisa. Ne website eno bweri eyina skeleton, eyina ennyama, eyina n'enneeyisa. Ebyo ebintu bisatu bye birina okuba ku website. Era omuntu akola website ng'eyina ebintu ebyo bisatu tukuyita front end developer. Tukuyita front end developer. Bw'oba osobola okuzimba website n'ogiwa ebyo ebintu bisatu, n'ogiwa skeleton, n'ogiwa ennyama, n'ogiwa n'enneeyisa, tukuyita front end developer. Website eno gy'olaba wano ng'oli mu gikozesa ku kompyuta yo oba ku simu yo. Eno part gwe gy'ointeractinga nayo okugeza bino ebigambo by'olaba n'olaba amapensa n'oganyiga tugiyita user end. Naye waliwo part okugeza etereka kati nga gana amannya golaba gayita ku screen wano gaterekebwa mu kye tuyita database. Database ye kyekitundu kya kompyuta we tutereka. Database kisangibwa mu server. Eyo part etereka tugiyita server end. Akati ffe tugenda sooka kuyiga okuzimba part eno user gy'akolagana nayo. Ebiri eri mu server end tetubiraba wabula wano user walaba. Era gwazimba ebyo tukuyita front end. Ng'obizimba olina okugoberera bino ebintu bisatu: skeleton, endabika n'enneeyisa. Skeleton ngena kinyonyola byonna mbikunyonyoleko naye bwe tunaagenda mu maaso eyo nawe kennyini ojja biraba nga omanyi nti website yange njiwadde skeleton sinagiwa ndabika, omanyi nti njiwadde endabika sinagiwa nneeyisa. Skeleton yeringa framework byonna byogenda okuzimba kwe bigenda okutuula. Kubamu akafaananyi ng'omuntu Katonda amuwadde ennyama naye nga talina magumba. Skeleton ya website tugizimbisa olulimi lwe tuyita HTML. Era eyo HTML gy'olaba tuli mu kuzimba skeleton. Endabika tugizimbisa olulimi lwe tuyita CSS, cascading style sheets. Subscribing bwe tuva ku HTML tudda ku lulimi olwo lwe tuyita CSS. Bino byolaba wano olabawo ebigambo bya white, olabawo obugambo bwa green, olabawo background ya blue. Eyo CSS yebiteekamu. Singa tujja mu CSS bino ebigambo bigenda kuba biddugavu nga bulabika bubi. Eno kala ya blue egenda kubula. Obugambo bubeerewo ng'aba buwandiisewo buwandiisi nga babutayipinze. Kitegeeza endabika ya website egenda kufa naye ebigambo bibeerewo. Lwaki ebigambo weebiri? Kubanga biri ku skeleton twabiteesezaamu HTML. Eyo endabika gy'olaba ebigambo ebyo biraba obufaananyi obulaba buli designed bulungi, awo tugenda kukozesa olulimi lwe bayita CSS. Then HTML tulabye ezimba skeleton, CSS nezimba endabika. Ate enneeyisa ezimbibwa kye tuyita JavaScript. Kitegeeza tulina okuyiga ennimi ssatu okufuuka aba front end developer. Tuyize HTML, tulina oyiga CSS, tulina oyiga ne JavaScript. So okulaba eri ne pencil eriko ekigambo sign up bwe ndinyiga labayo ekibaawo. Bwe ndinyiza olabye ekibaawo akabox kavudde waggulu ne kajjako ekigambo choose action. JavaScript yeekola ekyo. JavaScript singa teriimu line pensa nali designinze nasose ne nditeekamu skeleton yalyo nga nkozesa HTML ne ndi designinga oliraba lya green liriko obugambo bweru lyewese eyo CSS eri designinze. Ne bwe ndinyiganga sitaddeemu JavaScript terina kye likola. Bwe nteekamu JavaScript yerireetera okukola ekyo singa mba ndinyize enneeyisa yaalyo. So kaakati awo mbadde nkulaga omugaso gwa HTML nti ekola skeleton. Bwe tunaatuuka ku CSS nja kuddamu nkubuuze nti CSS ekola ndabika ate JavaScript nekola enneeyisa. So tuddeyo mu code zaffe. Tugenda kuzimba skeleton. Olwaleero tugenda kuzimba skeleton gye tugenda okuyita paragraph. Tugenda kuteekamu ebigambo naye nga tubitadde mu paragraph.
First of all, chiche tulina okusooka okumanya HTML tugizimbisa ze tuyita tagga. Tagga kyeki? Wetegereze. Tagga tugiwandiika ng'eri wakati w'obuntu obwo bwe tuyita less than ne greater than. Obo ekigambo kye tuteeka wakati, for example n'empandiika less than, ekigambo kye nteeka awo wakati so oteekawo ekigambo text, ekyo tetujja kiyita text wabula tujja gattako akagambo text tagga. Lwaki tukiyise tagga? Kiri wakati wa less than ne greater than. HTML ezo tuziyita tagga. So wenga nti wandiika paragraph tagga, sikusuubira kumbuuza ndiwandiike ntya. Gwe wandiika tugenda laba tugiwandiika oba p oba ekigambo paragraph naye nga kasita kiba wakati wa less than ne greater than, ekyo kye tuyita tagga. Oba ntegerekese? So nsuubira ontegedde. Osobola commentinga wansi bw'oba nga ddala kituufu oli mu kugoberera. Tagga yonna bwe tugiggula tugiwandiika bwe tutyo, olwo tagga eyo eba nzigule. Bwe wetegereza ekigambo doctype HTML osobola kiraba era n'onjulira nti tagga. Lwaki tagga? Nti kiri wakati wa less than ne greater than, era tagga eyo nzigule. Kiki tutegeeza nti nzigule? Tagga bw'ebanga nzigule ebeera bwetyo, wabula bwe mba njagala ogiggala mpandiika less than nenteekawo slash nenziramu nempandiika erinnya lya tagga eyo, olwo mba njiggadde. Wano tagga nzigule, wano nzigale. Tagga ekosa byonna ebigiri mu maaso. For example, njagala kuwandiika tugeze tagga efuula ekigambo ekimyufu, nga tagga egenda kufuula ekigambo kimyufu. Eno tagga gye ngenda okukozesa wano nkootinga bulungi si ye tagga entuufu, wabula njagala gikozesa ng'ekyokulabirako osobole okutegeera tagga ki kyekola. Eno tagga gye ngenda okukozesa wano tefuula kigambo kimyufu, naye ntegeera bulungi, njagala gikozesa nga kyakulabirako olabe omugaso gwa tagga. Ne tugeze red tagga, ndozo ojja kunjulira lwaki njiyise tagga. Ekigambo red kiri wakati wa less than ne greater than. Tugeze eyo tagga yefuula ekigambo ekimyufu. Ngena bwe mmala ogikola bwe ntyo giggula, awo tukiyita opening tagga. Era bwe vuga nti open tagga giwandiike bwotyo. Mba nyina okubola erinnya lya tagga lyenjagala oggule. So nenteekawo ekigambo kyenjagala kimyuke. This text is to be read. And this text is to be black. Njagala kukola kala bbiri, ekigambo ekimyufu n'ekigambo ekiddugavu. Tagga eyo eya red sinnagiggala, era kino ekigambo kyonna ekigiri mu maaso kigenda kuba kimyufu. Naye nkootinga bulungi ngambe eyo tagga si ekikola, tugenda laba tagga entuufu erina okikola. Kino ekigambo kyonna kigenda kuba kimyufu lwa nsonga nti tagga gye tutadde mu maaso, lather gye tutadde mabega waakyo emyusa, tetunnagiggala. Bwe mba njagala okugiggala ngenda kujja eno ekigambo gye kikoma nclosing tagga. Olaba engeri gye ngiclosinga, teekawo less than slash red. Kitegeeza ebigambo bye ngenda okuzzaako wano byo tebijja kuba bimyufu lwa nsonga tagga ekomye wano okukola. Bwe mba njagala nga saagala etuukeyo, njagala ekome wano ku kigambo red, nja kujja ku kigambo ekyo njiggaliraawo. Kitegeeza ekigambo kino ekisigadde kyo tekigenda kuba kimyufu. Tulifreshingemu, tusavingemu, tugende mu browser tulifreshinge, tebigenda kukola lwa nsonga twagambye eyo tagga si emyusa, era ekigambo kyonna okiraba kiddugavu. By default kyetutegeeza nga tolina kyokyusiza, ebigambo byonna bwe tutayipinga mu notepad biba biddugavu, bye tutayipinga mu HTML biba mu kala enzirugavu. So kati tugenda tuteekeyo tagga yennyini enaakimyusa tulabe. Tagga ekimyusa tugiyita font. Font eyo ye tagga ekola ku nnyukuta. Wayagala typinga nnyukuta tuziteekako tagga gye tuyita font. Naye font eyo tetambula yokka, erina okuba ne kye tuyita tagga property. Kikwata okuba na leero nti font tagga tetambula yokka, ebeera ne tagga property. Tagga tugiyita font, naye bino bye twongera mu tagga munda tubiyita tagga property. Tweyongereyo. Font ye tagga,
sigigadde bwenti oba sigikoze bwenti olwansonga nkyalina okwongerawo property font ennyukuta biki byenjagala zifaanane font color eyo gye tuyita property color temuba u color equals red eyo red gy'olabye ntaddewo tugiyita value erina okubanga ennyonnyola property tusooke tuddeyo tutunulire taaga yaffe tugaye font ye taaga color it is the property for that tag value ye red so taaga yange egenda kukomaawo kinyina okumanya value ya property ebeera mu quotes HTML tefaayo nsobola okukozesa single quote red bwentyo oba nsobola okukozesa double quotes red bwentyo so ekigambo kyengenda oteeka wano this is red text ekigambo kyengenda oteekaawo kigenda kuba kimyufu let's refresh naye nga tuna refresh nga tumala kusavinga control s awo netugenda netulifreshinga ekigambo kigenda kuba kimyufu ekigambo ekyo ekimyufu tukyongereko ekigambo ekiddugavu this is black text kankubuuza ekibuuzo bw'oba obadde ogoberera ogenda commentinga wansi onterewo answer ekigambo this is black text kigenda ba kiddugavu oba kigenda kusigala kimyufu teeka comment wansi suubira bw'oba obadde ogoberera bulungi ogenda okitegedde bulungi kigenda kuba kimyufu nakyo ensonga okitegedde nti taaga eri eya red taaga ya font mwe twatadde property ya red mwe twatadde property ya color tetunnagiggala so twagala ekigambo this is black text kireme kukosebwako color ya red tusooke tusavinge tu refreshing this is black text nakyo kiikyo kimyufu naye twagala kyo kiddeyo kifuuke black so ngenda kujja nekitandikira ncrosinge font tag so ngenda gamba less than cross font bwe tuba tucrosinga tag ng'eyina property tetuzireeta tucrosinga tag yokka eri color red ebadde property ebyo tetubireeta okay so tucrosinga tag eri major tag yokka so bwe tusavinga ne refreshinga ekigambo black text kigenda kuba kiddugavu so genda mu WhatsApp group tugenda teekayo bwa assignment ogende ku website gye tugenda okusharingirako okoleyo ka assignment akalimu taaga ya font so tukoleyo ka taaga ka font akalala kino ekigambo tukireke nga kya black tukoleyo ekirala ekya green so ngena gamba font jukira taaga ekosa bigiri maaso font color equals green so bw'oba oyina computer yaawo gezaako naawo wandikeyo ka HTML nga kalimu font tag naye jjukira tokolera mu quax mode kiri eri gwe okwagala okukola mu quax mode naye sikiwagira era sikiri commendinga so this is green text so yesaawa tuggale green tag eyo so what should I write less than cross font so jukira tuba tucrosinga font biri property tetubireeta font tugirabinga si buli font tugenda laba nga font ezimu zibaamu si buli taaga tugenda laba nga taaga ezimu zibaamu property ne value naye si buli taaga so bwe tuddayo ne refreshinga mu browser yaffe tugenda laba ekigambo kya green nga kize okay so tumaze okulaba ku tag ya font tweyongereyoko tugende tulabe tag endala oba HTML batya weyeeyisa bwe tudda mu kodi yaffe ngenda kunyiga enter okugenda ku layini empya kirungi nnyo okutayipinga zino codes nga tugenda ku layini empya ngenda kujja ntayipingewo ekigambo this is yellow text wandisuubidde nti kubanga nanyize enter kino ekigambo yellow text kigenda kudda ku layini empya bwe na refreshinga mu website yange HTML si bwekola HTML yo ne bonyiga enter emirundi ena oba 10 oba meka notekawo this is another text nga osuubira nti egenda kubawo no saving nga nogenda no refreshing nga osuubira nti egenda kubawo layini ennyingi oba ekigambo this is another text ekireetenga wano bo refreshing amatu sibwe ekole egenda kireeta ku layini awo wenkwanjulira tag gye tuyita blank rule BR
So eyo ye tag gye tukozesa okuteekawo line empya mu HTML. Omaze otegeera font kyekola? Font ekyusa color. Tugenda olaba font ebirala byekola, naye kaakati ng'omaze okutegeera font eya color, kankwanjulire blank rule. Blank rule eyo tugiyita BR tag. So BR zino kansooke nzisiimulewo. Bwe manya ekigambo kisindika ku line empya ngina teekawo BR. Ekyenjawulo kya BR tag yo bwe tugiggula tugiggalirawo, ekyo kikwata olwaleero. BR tag bwe tugiggula tugiggalirawo. Taaga nga bw'ogiggula n'ogiggalirawo tugiwandiika tuti taaga, tugezeyo taaga giggudde. Bwe mba njagala giggalirawo slash ngiteera ddala omwo mu taaga, ekyo kye bayita okugiggula ne tugiggalirawo. Font taaga tekikola, wabula nkwanjulidde blank rule taaga yeekola ekyo, tugiggula ne tugiggalirawo. Si kirungi okuwandiika blank rule taaga. Blank rule olowooza mungena teeka mu kyomo. Commenti nga tulabe. Ngena teeka mu BR. BR stands for blank rule. So ngena leeta BR ngiggalirewo. Si kirungi okola bwe nti BR male ngiggale. No, that is not good. That is not right. So blank rule what I do, bwe ngiggula ngiggalirawo. Era ekigambo kyempandiika wano kigenda kuba ku line mpya. This is another text. So when saving and ngena mu browser and refreshing kigenda kuba ku line mpya. Okirabye? So ne bwe mbiwandiika ku line emu kanteekewo blank rule wano, awo nkozeewo line empya. Kankifuula ekya yellow font color equals yellow. This is yellow text. So olina kyolabawo, olina kyolaba mu code eyo, bw'ogitunulira obutunulizi omanyi kyenaakola nga tugirefreshinze mu browser. Tulaba ekigambo this is ready text. Ekigambo ekyo nga kimyufu kiri ku line emu ne this is black text, ekyo kyo kiddugavu. Tulaba green text naye tusindise another line, ekigambo this is another text ku line empya, ne tusindika ekigambo this is yellow text ku line empya naye nga kya yellow. So tugende tu refreshinge nga tumaze saving. Wow, that is ekigambo ekyo kya yellow. So bwetyo bwe tugenda okukozesa blank rule. So otegedde bwe tukozesa font tag in line with the color, otegedde ne bwe tukozesa blank rule. So kakati nga tetunaba ku closinga series eno, ngenda kuyigirizayo akalala nga tetunaba kuggalawo. Bw'oba otegedde font ne blank rule, kano nako kakulu ng'ozimba HTML codes. Ebiseera ebisinga bwe tuzimba codes zaffe, ojja kiraba naawe ng'otandise ozizimba ziweze, ojja kudda weebuuze bino nze yabizimbye. Oyagala okubaako k'okyusa nga nekyokyusa, weetaaga essaawa namba okukikebera. Wano wenkwanjulira kye tuyita commenting. Commenting kino kirungi nnyo nga tuzimba codes, okukomentinga mu codes zaffe. Kikyentegeeza okugeza, njagala kuwandiika code egenda okufuula ennamba y'essimu yange red. So njagamba kansooke nteekewo line empya, blank rule font color equals red. Ekyo tukirabye. So nteekewo tell, nteekewo ennamba y'essimu yange. So I close font tag. Now njagala commentinga waggulu wali nti awo nali mpandiika namba ya ssimu oba mpandiika namba ya ssimu. Comment si kitegeeza zeezo ebigambo bye tuwandiika mu codes zaffe naye nga browser tebiraga ebiyisanga comments bibino. So tugenda kukozesa kataaga kano. We open ne tuteekawo exclamation, ne tuteekawo budashi bubiri. Era olaba ebigambo bwe biba nga tubitadde mu comment biba bya green. Ebigambo byonna ebiba ebya green kitegeeza browser tegenda kubiraga. So
nendaga this area is for phone number. Olaba na kiri ekigambo font color equals red, number yange yesimu efuse green, kitegeeza browser tejja giraba. Therefore nyino closing comment ni closing double dash ne greater than. So ekyo kigambo this is a phone number sigenda kiraba mu browser lwansonga it is a comment. Olaba tukola comment. So bw'oba ogirabye kakwate less than exclamation double dash ne tuteekawo comment yaffe gye twagala. So tugenda kuba tukikozesa nnyo mu code zaffe, tugenda batukomentinga nnyo mu code zaffe. So let's go and refresh. So kiraba ekigambo this is phone number tekizze lwansonga it is a comment. So webale nnyo okulaba. Please subscribe, genda kujja ne part 3 tulabe tags endala nekyezikola mu HTML. Thank you so much for watching.